Esenkwanirizaako nnyo mukwano gwange nakyo sinza obba ng'otuuliza webali kwekuumira ku mayengo gano aga Yogi Updates TV mukokeyo obwakedde mikwano gyange yonna gy'osinza okuba nga otuwuliriza. Honorable Kivumbi asumuludde omuliro ng'agwolekeza Mwami Yoweri Kaguta Museveni mu bbaluwa gy'awandiise ey'emiliyoni 10 zagenda okuba ng'agabira ababaka aba NRM. Amusumuliridde omuliro. Oli ku Yogi Updates TV watanaakuba ng'otweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikoneko obeere ng'otweyungako abali e Bulaaya mbaanirizaako nnyo abali e Saudi Arabia yonna gy'osinziirira mu buli kasonda kansi kasita obeera ng'oli ku Yogi Updates TV nkutumiddeko nnyo. Honorable Kivumbi agenze maaso n'agamba eno ensonga yeetooloolera ku bukadde 10 Mwami Yoweri Kaguta Museveni bw'ayagala okuwa ababaka ba Parliament alina obboogerako kubanga bugenze maaso ne busika tension eri public. Honorable Muwanga Kivumbi owa National Unity Platform Deputy President for Buganda Region era nga MP w'e Butambala olugano yalujoyininze dda ng'agenda mu maaso n'okuteekawo kajojoji w'ebibuuzo ku decision eno ng'apositinga ku mukutu gwe ogwa Twitter yacriticinga nga President Museveni ku bbaluwa gye yawandiise ng'agenda maaso n'okudefendinga payment system ez'obukadde 10 ng'abuwa ababaka ba Parliament. Yagambye nti nno naye ggwe President Yoweri Kaguta Museveni jjukira nti nno baamwegaana. Oluvannyuma lw'okwegaana omugaso gwa national issues ng'agaanye okuba ng'aziteekamu ssente n'agenda mu maaso okuba ng'awaadinga ba MPs okusobola okulaba nga bamusapootinga. Ye Muwanga Kivumbi eyo y'ensonga gy'aliko agamba toyinza kuva eri n'olineglectinga important matters, state matters, ensonga ezikwata ku ggwanga eziruma eggwanga ng'awamu n'ogaana ozisapootinga kyokka n'ogenda mu maaso n'okola awards eri ba MPs okusobola okulaba nga bakusapootinga. Kivumbi yagenze maaso n'okukwestioninga Mwami Yoweri Kaguta Museveni ng'amugamba tetulaba nti oba olinamu kasense responsibility. Amugamba gw'olimu kasense responsibility. Omuntu ayinza atya okupresentinga nga pan-Africans era ne yejustifyinga okuba nga aspendinga omuwendo ogwa ssente ogwo gwonna gwonna nga bannayuganda bangi bafeesinga difficult conditions ng'embeera ebakaluubirira mu nsi yo gwe n'ogenda mu maaso n'ogaba omusimbi ogwenkanidde awo. Ambuuziza gwe tolinaamu kuswala yadde tolinaamu wadde kaswavu konna konna kaasigala mu ggwe munda okusobola okulaba nga eggwanga ligenda mu maaso n'okugona wayingibwa ku favor ze balina abula gwe n'oteekawo favors zisobole okuba nga zikupraisinga zikuhandolingire oba zikukuumire mu buyinza mu Uganda ng'ogenda mu maaso n'okufujjirira ababaka omudidi gw'ensimbi. Era yagenze mu maaso n'okulifaalinga Mwami Yoweri Kaguta Museveni okukomentinga kwa sanctions ezimpozingiddwa ne United States eri Uganda ku anti-homosexuality law. Bino nno ebintu bino olaba ng'ebyokusaaga naye mu kaseera kano ke tubaddemu eggwanga oba ke lirimu kabadde kaseera kazibu nnyo era tubadde tusuubira mukulembeze wa ggwanga ayina ekirooto n'ekirowoozo ky'okutwala eggwanga mu maaso okukwata omusimbi oguwera obuwumbi 45 nti abugabira ba members okusobola okulaba nga bamubaakinga asobole okuba nga ayimirirawo mu kalulu ka 2026.
ekintu ekikyamu ennyo kubanga eggwanga kati welituuse mwami Museveni yandibadde afaayo nnyo ku ky'okuddukanya eggwanga naddala ng'ebiseera byasigaza ku nsi bitono ddala. Yandibadde atandika okuba nga yeerondalonda n'atereeza eggwanga nga bwe lirina okubeera. Nga olaba Trump oyaze ku kulembeze bwe n'alaba nga kisanja kimu kino kyafuniddeko omukisa okujja. Lwayino tagenda kudda, bw'alina otereeza buli kimu kyeyagala otereeza mu ggwanga lye ey'Amerika n'amanya nti we sitatereeza kino teri mulala agenda kitereeza. Era olaba Trump reforms z'aleeta azikola nga nti okujja tewali mukulembeze agenda kuddamu kujja mu Amerika ku ntebe y'Amerika. Ekyo abakulembeze ky'olina okutunuulira ennyo okusobola okulaba ng'ofokasinga n'okuteera mu bannansi bo essuubi ku biki by'ogenda okukola. So si personal interest ezigenda okuyamba gwe okukuumira mu buyinza. Gwa ayina okwekuumira mu buyinza ate era gwa bwejjamu. Ekyo abakulembeze mukitegeere era mukimanyi. Oli ku Yugi Updates TV kubadde osinza oba ng'otuwuliriza gw'atanatweyungako kkirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikondeko obeere ng'otweyungako ddala bulungi nnyo. Mbaagaliza olunaku olulungi tugenda kuba nga tukomawo mweraba. Yes, nkulamusizaako nnyo mukwano gwange yonna gy'osinzira okuba ng'otuwuliriza gwenna omuwuliriza wa Yugi Updates TV. Mukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano. Mmwe abali emitala w'amayanja abali mu diaspora nammwe mbalamusizaako nnyo sibeerabidde kubanga yemmwe mpagi luwaga abayimirizzaawo amayengo ga channel eno okuba ng'ekulaakulana n'okutuusa eddoboozi lyammwe eri abantu be muba mwagala libatuukeko bonna bonna. Abali emitala w'amayanja ye mbamenye ntya abali e Qatar, Dubai, US, UK, abali mu South Africa, abali ku muliraano mu Kenya, Nairobi, abali mu Canada, abali mu Dubai, mwenna mbaanirizaako nnyo mwe bali kwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Kakati nno era mu ngeri y'emu twagala obbategeeza mikwano gyaffe nti enamba y'essimu gye tutadde mu WhatsApp gy'olaba eyo eri mu kikala ekimyufu eri mu people power color. Eyo nno gw'ayagala okuba ng'olanga naffe gy'ogenda okuba ng'oyitako gwe mukwano gwange gw'ayagala okukola advertisement osobola okuba ng'okuba bizinesi y'abantu enamba gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo communicatinga naffe buli kyonna ky'onooba oyagala tuteeseganyeemu nakyo gwe ali eyo ampuliriza. Mbeebazaamu ak'ensusso mmwe abagenze mu maaso okukola omulimu gw'okusubscribinga kweno channel. Buli w'osubscribinga kimanye nti oba oyongeddeko eddaala kweno channel. So mmwe mbeebazaamu ak'ensusso nammwe ababyagaliza ab'enganda bako n'ab'emikwano mbakubiriza okusubscribinga ku Yugi Updates TV mukolera ddala ekintu ky'amaanyi. Weewaawo naawe gwe atanuma kuba ng'otwegattako nga oliko gwe atuwuliriza osobola okugenda wansi awo waliwo ekigambo subscribe n'okikonamu ojja kuba ng'osobola bulungi nnyo otwegattako. Buli w'osubscribe nga kitegeeza oba ogenda kuba ng'ofollowinga buli kyonna ekigenda mu maaso ekikolebwa ku mukutu guno ogwa Yugi Updates TV. Kitegeeza ki? Nti gwe ayagala okuba ng'otufollowinga oba omaze okusubscribinga teweerabirako na mukadde genda wansi wali okoonene mukadde osobola okuba ng'ofuna notification message. Buli w'okoona mukadde wabeerawo ka notification message akajja akakulaga nti nno waliwo information erinkinze ku Yugi Updates TV gwe mukwano gwange ali eyo mpuliriza. Ng'era we mbeebazizza ekyensusso nammwe abajja mu comment section mbeebaza mwebajja ne mukomentinga ne muteekako endowooza yammwe eri eggwanga ne mulitangaaza kubanga njagala mukitegeere. Lwaki mbakubiriza nnyo okujja mu comment section otangaaze omukulembeze ku ki ekituufu ky'ateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne tulowooza nti nno be basinga mu basinga. Leka kulonda mukulembeze wo oba mubaka we agenda obbakulembera gwe n'olowooza nti nno buli kimu agenda kuba akyemalirira. Kimanye nti nno omulonze bulonzi mukulembeze kukulembera oba kukulembera kitundu kyammwe. Mmwe bagenda okukulembera yemmwe bagenda okuba ng'akiikirira bukiise eri yonna yonna mu gavumenti. So si kyandibadde kya bwenkanya omulekera obuvunaanyizibwa n'otamu advisinga. Ky'oba olaba mbakubiriza okujja mu comment section muteekewo endowooza zammwe musobole okutangaaza ku bakulembeze bammwe ku biki ebituufu byateekeddwa okukola. Bangi tubalonda bulijjo ne bagenda mu parliament nga babadde bantu balamu ne batuuka eyo ne bawuttaalirayo. Kitegeeza ki?
nti olina okuba nga buvunaanyizibwa bwo okuzuukusa omubaka wo oba olaba nga yeebase ng'omukwano gwange ali eyampuliza. Ne ntumirako nammwe abalwanira eddembe ly'enkyukakyuka mu ggwanga lyattu Uganda, mukola kyamaanyi nnyo okulwanirira enkyukakyuka. Gwali yeebase ng'ebintu tobiraba obanga olabanga ebitakukwatako bijja tuuka ekiseera bikwateko, wabula ate ggwe nkuzaamu amaanyi agenda mu maaso n'okuyiwawo omubiri ng'olwanirira enkyukakyuka. Bannanga abantu abo mubeebazeemu akensuso kubanga bakola kyamaanyi nnyo obbaliidinga n'obbakulemberamu n'okubalaga ki ekituufu ekisaanidde okukolebwa. Mukimanye mu nsi we tuba tubaako bye tulwanirira oba bye tuluubirira, si lwakuba nti nno tukolerera oba abasinga bayinza olowooza nti omuntu ogenda mu maaso n'okuba nga alwanirira enkyukakyuka alina bye yeeyagaliza nga ye omuntu. Kino njagala okukibategeeza nti mu kulwana ebiseera ebisinga weewaawo tetufuna ekyo kye tuba twagala, kye tuba tuluubirira. Naye okulwana tusuubira, wano mu kulwana tuba n'essuubi nti tusobola okufuna ekyo ekitugwanira. Kati naawe mukwano gwange ali eyo alwanira enkyukakyuka, kino kankikutegeeze, wandibanga nno oli eyo olwana nga tumanyidde ogenda kifunamu, weewaawo oyinza obutafuna ekyo ky'oyagala, naye osobola okufuna ekyo ky'ogwanira. So tulwana olw'enkyukakyuka nga tulwanirira okufuna ekyo kye tugwanira. Kati gwe mukwano gwange ky'ofuna kye kiggwanira eyo gy'oli, wandibanga ky'oyagala okifuna naye kye kiggwanira. Bangi mugenda ne muwambatalira eyo mu bibiina by'obufuzi ne babafujjirira omusimbi. Yesi ssente ozifuna, bazikuwa era obulamu bwo bweyagala, naye okakasa ekyo kye bakuwa kibakufujjirira mu kabaasa kye kiggwanira. Ebiseera ebisinga ffe tetulwana olw'okuba nti no twagala kufuna ebyo bye twetaaga. Nedda, wabula tutunuulira nnyo pointi eno nti kye tugenda oba kye tulwanira kyenfuna kyengwanira. Mutuufu ogenda n'oweetunulamu n'olaba nga kyofuna si kyokola ki, si kyogwanira nga ggwe munnansi. Ky'oba ovaayo n'embavu osobole okuba nga olwanirira enkyukakyuka gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Nja basaba kano akatambi tugende mu maaso n'okuba nga tukasheyalinga, buli muntu ategeere kiki ekigwanidde okukolebwa na lwaki enkyukakyuka esaanidde okubeerawo mu ggwanga lyattu Uganda. Si lwakuba nti oli bulungi kati, wabula wandibanga oli bulungi naye ekyo ky'ofuna ky'ogwanira. Ekyo kye kibuuzo, era naawe osobola okujja mu comment section n'onteerawo endowooza yo nti gwalemesa enkyukakyuka ky'ofuna ky'olwanira. Muli ku Yugi Updates TV ku musinzi oba nga mutuwuliriza, mwebale kwekuumira ku mayengo gano. Ngenda maaso n'okukubiriza mmwe abatannatwegattako, kirira wansi waliwo ekigambo subscribe, kikoonemu obeere ng'otweyungako. Ennamba eyo gye ntaddeawo nabagambye dda, gwagala okulanga naffe gy'oba oyitako ojja kuba ng'osobola okommunikatinga. Mbaagala nnyo, mweraba era nga mbaagaliza ebisinga.